Yes, right. Nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange najje sinza obanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayumba gano aga Yugi Update TV. Kakati ebyatuuse ku Theodore Ssekikubo ennaku eziyise emabega bigenze maaso n'okwatiikirira nnyo ku social media olw'ensonga nti nno abatuuze bataddeyo konsaani yaabwe eri ebyo ebyatuuseewo. Kigambibwa nti nno Theodore Ssekikubo yammiddwa omuzindaalo okwogerako n'ekkulu naye ng'entabwe eva nti bakimanyi nga Theodore Ssekikubo ye waaterya mu ntama era yabadde agakozesa guno omukisa nga n'omukulembeze w'eggwanga waali. Kigambibwa nti omukulembeze yabadde mu area ng'agenda mu maaso n'okusomesa development parish funds ng'agezaako okuba ng'asomesa mu area. Kakati Theodore Ssekikubo n'agenda akwata akazindaala asobole okuba ng'ayogerako eri abantu, wabula bwe balabye nga pulezidenti we Kaguta Museveni ayingiddewo era twalabye awo radio calls nga ziyitingana okukakana Theodore Ssekikubo nga bamummye omuzindaalo era ekyaddiridde kutabuka katamingina kubanga akakuteerako olabe eddala ki ekyavuddeyo. Wabula abantu bagenze ku mikutu gya social media nga bateekayo konsaani nga bagaa nti gavumenti y'omulembe guno yandibadde ekkiriza ba MPs ne boogera ekibali ku mwoyo ne booteekayo endowooza yaabwe ku kintu ekigenda mu maaso. Kati nga we guli nti yadde asomesa ku parish models, development models, si kibi MP okuteekayo endowooza ye obutya bwe kyandikoleddwa n'abantu engeri gye bandikiganyuddwamu. Ate abamu bagenze maaso n'okuvumirira Ssekikubo nga bagamba nti nno balyose ne bamukwata mbu simanyi alina okuba nga amanye nti ba MPs balina okubeera n'empisa Theodore Ssekikubo era bamulaakinze ng'omuntu atalina mpisa mu paliamenti olw'ensonga nti agenda maaso n'okuriticizinga gavumenti buli mbeera ebyegenda mu maaso. Oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango otuwuliriza gwatanatuyingako nkutegeeza kya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Nkutegeeza nti nno akatamingina kubanga akakuteerako naawe kennyini nnyini ojajinge olabe ddala nsonga ki yabadde mmisa Ssekikubo akazindaala ate nga mubaka wa paliamenti. Kyogamba balina okwogera bokaboka ng'omukulembeze w'eggwanga waali balina kubeera nga bali ku ludda olwa gavumenti, opposition talina kubeera ng'ayogera. Ekyo munna kyenjagala mugye nawe jangu mu comment section oteekeyo endowooza ye. Abali diaspora emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates TV.
ekibaddewo tekitandise leero. Eno embeera ebaddewo nga bagizimba tebaganye ku recognizinga Ssekikubo niye okuva lwe baateekateeka nti president agenda kujja. Ndi mubaka wa parliament tebantegeezangako mu butongole nti nno president agenda kukyala. Ate ng'okuva edda amasaza gali 2. Tulina essaza ly'Emiyaga n'ery'Emawogola. Kati zino constituencies bataddemu za kaakati. Naye naffe ng'Emiyaga tulina ebizibu ebyaffe. President bw'aba akyadde alina okutegeezebwa ebizibu ebiva mu kitundu, kubanga si kya bulijjo nti president agenda kukomawo. Honorable Shatis ayogedde obutindo wano akagari akatindo ketaaga kukwatirako, ayogedde ku nnyingiza y'abantu nti president abakwatireko n'ebirala. N'abantu b'Emiyaga balina ebizibu. Kati okuva edda babadde bagaana nti ebizibu by'Emiyaga tebivaayo. Ekyokugeza tulina amasanyalaze mu butawuni naye tulina ettawuni enkulu ng'ey'Ekalushonshomezi teri mu masanyalaze. N'ebyalo amasanyalaze mwe gayita tebalina masanyalaze ng'ate gayamba nnyo abantu. Buteeranira Olukoma n'ebitundu ebirala Bugologolo, oyambuke Ekireega, oyambuke Buta n'ebitundu ebirala byonna. Ekyo ab'Emiyaga nabo eno Uganda yaffe ffenna, Sembabule yaffe ffenna. Olaba bagezaako obukulembeze bw'Emiyaga okubutemerako ettaka. Tebatutegeezeza nti president ajja, era ne bwe tuzze abantu b'Emiyaga mubalaba bazze mu bungi bafune omukisa boogereko n'ensonga zaabwe eri president. Ate eky'omukisa omubi yenze mu ddakiika eno nze nkyakiikirira abantu b'Emiyaga. Omubaka n'ayimirira ku kadaala n'atagamba nti nno Ssekikubo waali ow'Emiyaga. Ne wabaawo Honorable Alioni Odria okuva Yumbe, naye n'agaana okumwogerako kubanga atudde ne Ssekikubo. Kino kye mulaba bukyayi bw'amaanyi. Bw'ombuuza akalulu ka NRM akajja, Shatis abadde ne bajenera abo abamubadde mu nkwawa. General Katirima ne General Ashandi be babaddewo. Era kino byonna abadde abikola kubanga bo tebanaba kufuuka bammemba ba parliament. Naye wakiri mwenna musirike temumanyibwa nti no weemuli. Kino ekyo bakikoze nga ne president alaba. Naye president asaana akimanye, ndowooza era akimanyi nti abeera wa Uganda yonna. Si president wa Mawogola, si president wa Kuteesa, si president wa Shatis, president wa Uganda. Bw'anaabanga president ali mu buwambe nakyo kitutegeeze. Nze ne bwe sandyogedde naye bandibuuzizza abatuuze mu Emiyaga nti bintu ki bye tuba tuteeka mu memorandum bye tuba tubuulira president ebiruma abantu ebibakwatako eyo. Awo nandibadde ntudde ekyokujogerako si y'ensonga, naye ebizibu by'abantu ab'Emiyaga bibadde byetaaga byogerweko nga president bwawandiise biri ebirala ne Emiyaga naye akole ki awandiike ebizibu ebiriyo. Kyekyo kyokka ekibaddewo. Naye akamyufu mukalaba okuleeta amagye Emiyaga, tiagas, amagye tegandibadde nga gajja mu kalulu ka NRM kubanga ombuuzizza akalulu ka NRM. Tuli NRM versus NRM. Ekireetesa amagye kyaki? Ate bwamala okuwummula, bw'owummula oddeeka toleeta magye, toyungula magye kubanga oba owummudde. Njagala okwogera kano, General Ashandi oba ne General Katirima tetutegeeza nti balina ddembe kwesimbawo. Balina eddembe okwesimbawo, naye beesimbewo nga basaba akalulu ng'abantu aba bulijjo. Tojja ng'osaba akalulu ng'ogamba kubanga ndi genero ndeesa amagye. Kati wewegulumiriza bwotyo n'otusaba akalulu ku mudumu gw'emmundu, bw'onoomala okutuula mu ntebe onootuyisa otya? Abantu bano ab'Emiyaga banaasigala batya? Kubanga abo bonna bonna mulaba ba bikolobero byereere. Katirima wa bikolobero byereere. Basengula abantu mu kyeyagalire, basengula abantu mu kirowooza. Ekyalo kyebayima ne bwe mugendayo kyonna baakisenda dda. Kyeyagalire yali tawuni ng'esinga nabitanga obunene. Bw'otuukayo kati kyeyagalire teriiwo. Kyeyagalire ye tawuni ey'edda eyali emanyiddwa. Ne gye bagenda wali ekibe ne bagenda wano mu Kigando era nawo n'abagobawo. Ne bambuka e Namutamba n'abagobawo. Abantu balifuuse momboze mu nsi yaabwe. General Ashandi akuba abantu. General Ashandi akuba abantu.
akwata abantu n'abateekamu ekitando mu bulago n'akuba bwe yakubira omulamuzi mulamu wa Honorable Kabasi Joy gwe bayita Lutajengwa yawummudde omwaka guno naye waakwatidde omulamuzi si muntu wa bulijjo naye n'akwata omulamuzi n'amukuba nga amutaddemu ekitando mu bulago nga basirikale bakuba embooko 64 ku magumba g'omuntu omukulu kati bw'anaakuba omuntu owa bulijjo anaasigala atya tulina ebikolobero bitukolebwako ng'abantu b'Erwemiyaga ate n'ekisembayo bakulembeza ekigambo ekigamba liberation onunula ani mission ya liberation onunula ani Kongo ye yawambye Erwemiyaga abayekera ba ADF be bazze ne bayingira Erwemiyaga andi go bantu naye basosoze bagana okukyogera akatundu k'Erwemiyaga kabaluma akazinga k'Erwemiyaga ke kabaluma Satis bwabeera Mawogola oyo tiki Kibosho bwabeera Ekazo oyo tiki naye ekizibu ekibaluma ke Kalwemiyaga era balwana nako akasaza akamu bakatwale basosoze emyaka ena president gyafugidde tasobodde kuyamba abasirikale kuvaamu obusosoze obwo kyekino kimbulabo tiwali mbeera ndala yonna yeeyo kyange kino era mu kyalo kyange lwakuba nti abantu bakuno balina empaka obutakuba mu ngalo